muleke ano bali excited balinga kisokera ddala ndi musanyufu nnyo mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu okunteekamu obwesigye n'agamba nti Seggirinya ali presenting NUP mu Kawempe North Constituency. Si kitu kyakusaaga Honorable olaze nti abantu basobola okunyooma omuntu naye gwe n'omulabamu omulamwa. Abantu abasinga banyooma lwa height yange naye ng'ate Seggirinya ndi musajja mukozi nnyo. N'olwekyo ntegeeza bannakawempe kenfunye tiketi eno ey'amaanyi g'abantu Kawempe tugenda kugibbulula. Kawempe tugenda giteeka ku level kweyina okubeera. Abantu basinga kwetaaga kye bayita services byonna bibiri nja bikola. Nja kukola parliamentary representation ate nkole ne constituency representation nga mu parliament mbaayo ate nga ne mu constituency mbaayo because bannakawempe bye baagala mbimanyi. Natandika struggle nga ninga mukubi w'amasimu ne mmanye ebintu ebinyiga abantu bonna ebizibu ebinyiga abantu bonna Seggirinya ne mbimanya era nze bombuuza ku bintu ebikwatagane Kawempe ne bwe mbanga neebase byonna mbimanyi bulungi nnyo. Tuze tutambula ne basaanuula bannakato nga tujja tutambula mu struggle eno y'okulaba nga abantu ebintu ebibanyiga tubyogerako tubirwana. N'olwekyo bwe mbanga mpeereddwa omwaganya guno ndi presenting Kawempe North Constituency ku tiketi eya Ambulera si kintu kyakusaaga. Mugana wange gwe mbadde nvuganya naye ku tiketi mugana wange Honorable Sulaiman Kidandala kyenjagala okutegeeza tujja kukola ffenna nkwetaaga because nawe oli musajja mugezi tujja kukola ffenna tujja kutambula ffenna because naye ayina ideas ze njagala azingatteko oba azimpe tubenga tutambulira mu kulobulungi bwa constituency yaffe eya Kawempe North Constituency. Era olaba ne Honorable Latif Sebagala abadde akulembera constituency eyo era nja sigala nga mwebuuzaako because akulembedde constituency eyo emyaka 20. N'olwekyo yadde nange nyina ideas empya zenzize nazo ku lwa constituency naye ate n'ababaddemu abakadde ngenda sigala nga ntambula nabo ku lw'obulungi bw'okulaba nga Kawempe North tugiteeka ku ntikko. Olowooza ki ekibadde kikusibye ebbanga lino lyonna? Ekibadde kinsibye okubanga saafulumira ku lisiti esooka. Ekisooka Seggirinya Muhammad ndowooza ensonga yange baayagala ejjenga big story because mu bantu bonna be tuli nabo babona be bawadde tiketi ate abantu bonna adde balinda tiketi yange. Mwalabye Facebook social media yange igenda mu lockdown okumala ennaku 2 ate abasinga bankubira amasimu nga Seggirinya ofudde ki kiremaga ate afudde ayogera nibanga tulaba wano buli muntu ayogera ku nsonga yo. N'olwekyo abantu lwaki wa ensonga yange yabakwatako nnyo bingi byenkoze ge mazima matuufu ate nga muntu yandisuubidde ti Seggirinya teyandikoze naye enkoze bingi nnyo. During COVID-19 nga tuli mu karantini nagaba emmere n'ensinga ne government twagaba ttani z'emmere 15. Emmere eyo yadde saagijjanga mu nsawo yange Uganda neza yafusula ebangulira emmere eyo naye emmere eyo abantu yabatuukangako abantu tubawe emmere mpola bagenda kusala yogera genda maaso abantu tubawe emmere abantu bagabira ng'ate abaka ba parliament bangi abali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abataakola ekyo nga babaka balonde bali mu lukiiko lw'eggwanga olukulu bansinga lobbyings bansinga omusaala nenze Seggirinya nenkola buli muntu kiyandisuubira ensangi kikoze. Olwekyo ebyo emu ku binfudde ow'amaanyi era buli muntu agamba nti Seggirinya kafunye tiketi eyo omunaku eddoboozi ye liwuliddwa. Eno tiketi y'abantu abanyigirizibwa suffering Ugandans abali mu mbeera embi abasula myala omuntu maama gwe bagobye mu nnyumba omuntu eyalwaziza omwana nga talina wakuddukira mwenna mbaaniriza. Ekifo kino kyenkutte nja kusobola okulanga nkikozesa okuyamba abantu baffe abo abali obubi. Ate ffe tufunye omukisa nga nze Seggirinya nfunye omukisa tiffe tetugenda kubeera ku opposition tugenda kubeera government in power. Kitegeeza nti okubeera ku opposition tukoma myezi gino 3 government egenda okuddako 2021 ya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Olwekyo tugenda kubeera government in power. Twagala tulage abantu obuweereza butambula butya eddagala malwairo libeerayo litya abantu tusobola tutya okulanga tuba empawalinga ne tubajja ku level kwe tuli ne tubateeka ku level omuntu gye yandisuubidde nti omuntu oyo alina okubeera obulungi. N'olwekyo fe abayingira obuyingizi ba MP abagenda okuyingira mu National Unity Platform as our political party tugenda kukola ebintu bingi nnyo. Buli munnayuganda agenda kusanyuka. Twagala okuteekawo enteekateeka empya ey'okulaba nga buli munnayuganda yeegazanyiza mu nsi ye nga buli munnayuganda abeera happy. N'olwekyo njagala mumpe ennaku 10 ezigenda okusooka my 100 days ezo njagala mwenna muzimonitalinge nga maze okulayira ku fulo ya Parliament Uganda muzimonitalinge 100 days ezigenda okusooka mugenda kakasa nti Seggirinya musajja mukozi. Olwaki olowooza nti olufunye kadi omaze olw'okuyingira? No, it is self explanatory because mu Kawempe buli omu kyabadde alinda
bakoze kibayita ground sampling ne bagenda ne babuuza abantu mugamba ki mu constituency ani asanidde okubeera MP owa Kawempe North ku bantu 10 muganda wange gwe mbadde nvuganya naye teyafunyeeko n'omu bonna bawagidde Seggirinya. That is self-explanatory. Seggirinya constituency eno kiwedde kenfunye minvuuli kiwedde naye ate era minvuuli singa sigifunyira sandize independent nandisigadde ntambuza struggle eya mission 2021 eyokulaba nga Kyagulanyi Robert Ssentamu abeera president. Actually ogwo gwe mulamu omukulu bw'owangula ekifo kino eky'obwemupe mu gavumenti embi tekitolina kyosobola kikozesa naye bw'owangula ekifo kino mu gavumenti ennungi ate nga nekyo Robert Kyagulanyi Ssentamu awangudde ekyo kigenda tuyamba nnyo kyova olaba nnoonya akalu kange 10% ne nnoonya akalu ka Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu 90% mpangula ne mukama wange nga bw'awangula. Olowooza on record twagala ogambibwa na Uganda singa Kyagulanyi akalulu ke kavulugibwa akakono owangula gwomu kubatagenda kulayira osigale nga olwanirira okulembera ekyo kyoyogedde nti kagenda kuvulugibwa tekagenda vulugibwa saagala tugende mu assumption mu bintu ebitagenda kusoboka akalulu tukatayiza kati era tugenda kawangula nga bwolaba tuwangudde mbavubuka era bwe tugenda okuwangula akalulu k'obubaka bwa parliament wangule n'akalulu k'obwa president nolwekyo bw'ogamba nti kagenda vulugibwa obanga agamba nti bagenda kukabba tekisoboka strategy ezo zonna ze tutegese za kuuma kalulu kulabanga tukawangula nolwekyo tugenda kukawangula and is down 100% nga bwe walabe twawangudde mbavubuka buli muntu yeewuunya nti nopu ey'emyezi 3 ne consolidatinga eggwanga Uganda ne wangula ebifo byonna ebyabavubuka bane si kyakusaaga kyobula mu M7 yayagadde akozese Kibalama nti ekibiina Kibalama yeefuule tekibiina saakibawa saakola ki naye ate Kibalama n'abeera musajja mugezi bw'abeera mu kooti ayogera amazima bw'abeera mu press conference ng'amaze muwamu lusinziza bbiyanga nnya n'akyusa ebigambo naga nti abasajja bwekiti byayogera bimutaasa mu bantu bano abasajja bamanyi nti batemu bwadde eno mu kooti ng'akutte bayibuli bw'ati era Kibalama namwagadde nnyo awa bayibuli ekitiibwa akwate ekitabo ky'eddiini akiwa ekitiibwa bw'akikwata bw'ati n'akiwanika ng'agamba obuyinza bwakyuka mu mateeka Kyagulanyi ye pulezidenti ngenda munoonyeza akalu bwe bamuwaamu bbiya nnya nadde eri emabbali ng'agamba n'omanya nti eri statement yakwebeereramu ate eno statement ntuufu gyakola mu kooti n'olwekyo kyengezaako okubagamba ki tuwangula lumwamu 7 yatidde nope that's why ayagala agitaataaganye naye era kyamulemye n'olwekyo tugenda kuwangula 100%. Kakati ogambye omuka kugenda fuluma enteekateeka eno ensanze ndi wano ku Sitewolo omukka omweru era ngulengedde wano mbadde ntudde nga nti kikyenengera waggulu kumbe omukka omweru gufulumye mukka omweru gwafulumye dda ku kitebe ekamwokya eno kaadi gyenfunye lwaki abaana bonna basanyufu lwaki eggwanga lyonna ssanyufu abantu bansubiramu ebintu bingi amazima ga Katonda mugulu ku kasaala akatono kembadde nfuna nkoze ebintu n'ababaka ba parliament bye batakoze it's on record ne bw'obuuza tewali mubaka wa parliament sikyewaniramu aperformance enganze geno nonye statistics za council ziraga nti nze nasinze mu bakansala bonna okubeera nga performing with 75%. Nolwekyo ekyo kiraga maanyi kiraga bukozi yensonga lwaki tiketi yange buli muntu agisanyukiddeko kubanga Seggirinya nze ngendo gene Masaka nsanga omukyala nga baganya omusasulira biru y'eddwaliro ntetenkanye sasulwe nze ngendo sanga omwana nga bamugobye ku ssomero ntetenkanye omwana adde ku ssomero ebyo nzize mbikola ate nga sirina nenga mu katono kennyina nkawuzaamu n'ennyamba abanaku Seggirinya nze abeera n'5000 nenzawuzaamu nga nti muneekwatako 2500 nange nesigazaako 2500 ebintu ebyo byenzize nkola ebbanga lyonna abantu bye basinziddeko ne bagamba nti Seggirinya tusaana tumubeereremu era olaba bulabi saafulumidde ku listi ate nga bakama bange babadde balina bye bakyateekateeka naye abantu bakambuwadde nga nze mbagamba nedda mube bagumu because Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu akkiririza mu kye bayita people power akkiriza mu kye bayita amaanyi g'abantu amaanyi g'abantu bagambye nti Seggirinya yabajja era yajja kino kiraze nti mu people power tulina kye bayita internal democracy tetusosola kyoba Seggirinya mumpi tetumuwa tetusosola Seggirinya muwanvu tetumuwa wabula bawa muntu busobozi bwe na buweereza bwe tuyitaitako empozi nekya tuyitaitako eyo kati nga ku Mulago Road wali Kamokya ebifo ebyenjawulo mu constituency ebipande ebyo tubiyitako nga biyuzibwa omuti okuli ebibala gwe gufa enkonyogo basaze nnyo ebipande byange naye abasala ebipande byange nze omuntu nsigala ndi mulamu ate nga bajjeewo kipande kyenjagala okutegeeza zo posters zange ze zisinze okubeera nga zisalwa
niyo olengera siraja na sikaaba because abakikola mbamanyi tebakikolera mu mutima mulungi naye yadde basala posters zange tekijjako bannakawempe kubanga Seggirinya bamanyi because nze kipande si kyekintunda nze face yange abantu bagimanyi ne bwe ntambula ku kigere oli agamba Seggirinya jebale Seggirinya jambo kati kipande yomba mu kisaze nze ng'omuntu physically nsigala wendi nolwekyo njasigala nga ntambuza face yange mbantu ntambula abantu manye ebizibu byabwe yadde ebipande byange mu bisala ekyo tekijja kumpugula ttama tekijja kunzijja ku mulamwa wakulabanga nsobola okulwa n'olutalo olw'okulanga mpangula ne mukama wange actually nze campaign yange egamba ffenna tuwangule ffenna mu Nuupu tuwangule buli muntu ali kwambuleera Kyagulanyi bwawangula awangule ne Seggirinya mpangula ne mukama wange era ebipande byange ebigenda okuddamu byengenda okutandika okubeera nga nkuba bigenda kubaako ekigambo mpangula ne Kyagulanyi ye slogani gyengenda okubeera nga njiteeka ku posters zange ezigenda okuddamu okufuluma ti mpangula ne Kyagulanyi because Kawempe North constituency eyo ngimanyi nnyo from A up to Z abantu balde balindiridde bulindirizi kadi ya minvuuli ekintu kitambule nolwekyo constituency eyo ngenda gikolera sijja kubaswaza ze mbagambye nti tusavinga emyaka etaano naye njogera ku kyebayita 100 days nga Seggirinya maze okulayireza ennaku 10 ezigenda okusooka mwe mu monitoring muntu nuulire byengenda okukola waliwo ebizibu kati nga ambulances tewali ambulances ina mukwano gwange meya we Netherlands yanga Seggirinya bufuka member wa parliament okulobinga ene ebintu nga bitubikuwa kiba kyangu nnyo because tuba tubiweereza member of parliament naye nafuna ekizibu nafuna ambulance Boston nenjireeta wano nga bagimpeeredde bwereere nengisasulira omusolo ne bagikwatira ku yadi Nakawa ne baga Seggirinya ambulance ogenda gikozesa byobufuzi ogenda gyekalakasa ne bagana ogita but singa nali member of parliament ambulance eyo tebandijikutte era kati kemaze okufuna ticket eno n'empangula eyo ngenda gikimayo kozi njiro nayo nga mubaka wa parliament era ngenda sigala nga nkola byembadde nkola because abantu amubatidde Seggirinya bwafuuka MP anasigala nga Mr. Update mune isobola kusamba ddala ekyo kyekinzimbye ne kindaga abantu anaddamu kukola zi charity era nja sigala nga nzikola because abantu bandabiddeawo era weewanzimbye oba okiraba Seggirinya anasigala nga alumirirwa omuntu wa wansi munange Seggirinya nali musajja munaku nyera na kati nkyali musajja munaku abantu bange abanalaku aba wansi ku ground tugenda kutambula ffenna kubanga bwe nsambe ddala kyovala abantu abasinga bwe bajja nga bantu bebaleese ne babeefuulira bagenda okuwunzika nga basanyewo politically because beerabidde gye bayise onoosigala nga oliroyo eri president w'eggwanga Uganda Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu of course kubanga badde okusuka omuguwa kungi nnyo ku tiketi yange ya Seggirinya naye olaba forces eziyimiridde nange tezigana nedda Seggirinya tumuwe tiketi olengerera ddala nga ne mukama wange Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu abaddemu mu bagamba nti mbutuufu to appreciate ng'omusajja ono byakoze because nkoze village to village mobilization ntambudde buli district yonna nga ngenda ndobinga nga ngena ntegeeza abantu amanyi ga Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ndobingira ekibiina kyaffe ekya Nuupu okulaba nga abantu bakironda nze Seggirinya bwe nkubisa ebipande 10 ebyange ebya Kyagulanyi nkubayo 8 lwaki mpangula ne mukama wange kyovala ngambye ngena kulonkinga okuva leero engombe egamba mpangula ne Kyagulanyi bw'oba onoowa Kyagulanyi akalulu nange mpa bw'oba otoowe Kyagulanyi kalulu tompa ekyo nkiddamu nkyogera wano ku muzindaalo kuno ng'ensi yonna endaba bw'oba onoowa Kyagulanyi akalulu nange mpa bw'oba otoowe Kyagulanyi kalulu nange tompa because my main emphasis is to overthrow the despotic regime of Yoweri Kaguta Museveni and his family. That's our main emphasis, that's our main target. Awe tulina okubeera nga tutambulira ffenna. Waloko oyogeddemu kaawo nti Waloko oyogeddemu kaawo katono nti Honorable Kyagulanyi n'abali ku kakiiko babadde part of appreciating. Is this about appreciating people? No. Bakonsidalinze muntu byakoze. Tiketi zino tezatuweereddwa nti omuntu bamugye eri bujji. Babaddeko ne bebakonsidalinga ekisooka babadde bakonsidalinga loyalty gy'olina mu kibiina. Ekyokubiri previous activities zoze okola emabega kaawo previous activities. Ekira kyabadde bakonsidalinga ground wansi oyimiridde otya because webakwata ticket ne bayiwa omuntu atalina ground
ebeefudde bwe bakwata tiketi ne bagiwa omuntu atalina achievement ebeefudde nolwekyo ebyakonsidalingiddwa byabadde bingi nnyo zino tiketi fe okwawukanako ne NRM nti bo bagamba nti ono yatimba nnyo ebipande bya gundi bya Mwai Museveni ono taata we yalya nnyo ensenene mu lutalo ono taata we maama we ono yakola bw'ati fe munnange twadde tukonsidalinga ebintu bingi babadde bakonsidalinga obuyigirize academic documents nazitwalayo buli omu n'akwata ku mutwe nze goba nyooma nga academic documents nga A level nafuna point 22 buli omu n'akwata ku mutwe points 22 kwega buli omu n'agamba nti ki kwegamba n'empeereza gye mbadde ntambulamu n'ebisaanyizo byange nga Sseggirinya toyinza kubeera nga tomuwa fulaga nolwekyo ab'akakiiko be bakonsidalinze ebyo okulaba nga mbeera nupu candidate owa Kawempe North kamu 2021 ekisembayo tumanyi nti omubaka wa paalamenti taliiwo kuwa abantu bintu nga bw'obadde okola ng'oli kansala era kinooza ne bwa kansala obadde okikola ku lulwo mu paalamenti ogenze kukola ki ekisookera ddala sisobola kuva ku kye mbadde nkola paalamenti tugenda kuteesa mateeka kwetaba mu business committees kulobinga because omuntu alina okumanya functions and roles of a member of parliament. The first role is lobbying, is oversight role. That's when you go in the field, no funa people's grievances, no zileta ku floor ya parliament ne discussing ako. Ekyokusatu kubaga mateeka agafuga eggwanga Uganda. Ebyo byonna byonna Sseggirinya nja kuba mbitambuza naye sisobola kwerabira musingi gye nvudde ogw'okugenda mu bantu bange abanyigirizibwa mbeere nabo ekisobola kivaako because ekyo nazaalibwa nakyo ekyokulaba nga njagala abantu bange babeere saagala bwe ndaba akaaba nkaaba bwe ndaba omusanyufu nange nsanyufuka kakati ekyo sisobola kukivaako ne bwe mbadde nkola wano nga ndi just road cancer era mbadde mbikola nga sijja emirimu oluusi egimu egya road cancer mbadde mpita ne bwe nandikomye n'osanga entoloko n'osanga Arua n'osanga Embaali. Lwaki ngendayo sigenda kwesimba kuba president naye mbadde ngendayo ne baŋŋamba nti omulwadde wuuno Sseggirinya agenda kufa jangu otuyambe ekintu nga simanyi bwe kinsindiikiriza paka Mbaale ndabirawo nga ntuuse ne baŋŋamba omulwadde wuuno ali Arua agenda kufa naye mba ndi awo ekintu kiŋŋamba nti nedda teekamu amafuta teekamu ngenda okwekanga ndi Arua ntuuse ekyo nazaalibwa nakyo because nakula ndi musajja munaku nakula nange nyambibwa buyambibwa nze essanyu lyange nga nyambi omuntu anyigirizibwa actually bombuuze ekisinga okunsanyula mu nsi muno ekisinga okunsanyula tondabangako mu kirapu tondabangako mu ndongo tondabangako wa siwuganze simanyi na kuwuga bombuuza kiki Sseggirinya gwe kyokola oba ekikusanyula nze okuyamba omuntu anyigirizibwa kyekintu ekinfudde ow'enjawulo kyekintu abantu kye basinziddeko ne bagamba nti Sseggirinya bwe tufuna tiketi eyo tuba tumaze eno tiketi nfunye tiketi ey'abantu abanaku tiketi y'abanaku that's why olengera buli muntu omunaku newogera ku maama atunda kasooli wali Kaleeme musanyufu agamba nti Sseggirinya kazze kiwedde bw'akwatagana ne Kyagulanyi nga president nga Sseggirinya emupi kiwedde kyobola abantu bonna basanyufu olw'okubanga nupu entaddemu obwesige njiri presenting mu constituency eya Kawempe North. Poze akataleke kantu babuuza abalabi ba Ghetto TV babuuza kapate kaddi. Ekisookera ddala mbadde pate nze mbadde njagala gikola bwenti. Na launching enkola gye bayita village to village mobilization. Ekibadde kinsibye okugenda nga ngamba nti nyinza okuba ngenze okutimba ebipande bya president n'okutambuza message ate nga kwedikota banneetaaga. Kati obudde buno nsimbula ngenda mu kyalo waliwo entoloko yogenda de ngenda tewaliyo bipande bya president kati pate yange mugenda kundabanga nkutte mu kawunga bwenti akamuogo ntimba bipande kati ye pate gye ngendo kola ngenda gikolera eyo nga bwentambula mbantu pate gye njo kukola nga twambadde engule nga Kyagulanyi wangudde nange empangudde eyo ye pate gyo kubeera massive and massive naye kati obudde buno ndi musanyufu kadi njifunye naye kangende kati mu activities nengedde nti ekya kadi kiwedde because mbadde nti ati nyiza okuba entoloko ntimba bipande bya president ne baŋŋamba nti ate waliwo olina okusayininga ne kati kekiwedde kati ate ngenda kweyongerayo mu field.